omukazi addukidde mu b'obuyinza n'aloopa bba nti yasibye emigugo n'agikuba ew'omukyalo omupya gw'abadde yakafuna. Madina Nabako w'emyaka 4 ategeeza nti yasooka kufuna luvuuvuumo nga bba David Minani bw'aliko omuzigo gw'omukazi gw'atera okuyingiramu era nti olwabimubuuza yakwata mu ssaati ze n'empale n'ayota. Yasenguka n'engoye ze zonna tumunje omwange tosanga muwadde saati wadde empale ye. Bano batuuze ku kyalo Bubajjwe mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga era tubasanze mu ofiisi y'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu ekulirwa Collins Kafeero. Nabaka agambye nti bba obuyambi yabusalako okuva lwe yava ku by'okukiika mu January era nti lwalabiseeko ajjanga mugenyi n'ayombera mu luggya olumaliriza n'agenda. Kuva January lwabalagadde ajja kuyomba na kulwana namuleetako ne wano emirundi egyo tebakawo babaze kuyomba. Nze bwe nzija awaka ne mmala ennaku 2 nsobola okumala ewiiki kati kyekimuyingira nimbeere butubeezaawo ku bantu muyaga omukazi. Minani awadde ensonga ezamunobya nti yafuuka mutabaazi olw'okuba mukyala we yatta omukago n'obukyafu era nti n'ekibanja kwabeera kizika omuddo ne gumutuuka ne ku lusebenjo. Nze mukazi wange mwagala okuva ku aptezeti naye obwongo bwe bulemye okumanya nti omukazi bw'okula oba n'obuvunaanyizibwa mu maka. Nze ku ssaawa ya leero oba olwaleero ntodde sente ezirimu awaka naye nga tomukazi waali ng'omuddo bwe guti. Kakati ku ssaawa za leero ekuba etonnya ebitooke biri byamulema n'okutemeratemera ebisobola okuzza ensukusa tasobola kukikola takulimba. Kyamanyi nti ettooke balitema ne baliwaata ne balirya. Nabaka agamba nti bamulumba maka ge ne bamuyeeya nti yadiba kubanga omusajja yamuddukako. Naye abakazi babakwanye bajja dayirekiti waka ne bakuvuma kati akawala kalina nako kajja ne kanyimirirako kati oli wagamba. Omukazi abadde akyalumiriza bba obutamulabirira omusajja kwe kumujjukiza nga bwe yamugulidde akagatta akapya n'okumuliisa ennyama n'ebyennyanja. Ebiseera bino yasalako wali yali atuweerezanga ng'olaba owa booda akuleetera naye kati takyali yaŋŋamba gwe malaya sikyalina kinkuwa. Bw'oŋŋamba nti njagala akagato saakaleeta agamba n'ekirala ekimuluma yebba okwesimbanga mu lujjentakera n'amulangira obwamalaaya. Sajja yajja kulima eyo kati oligira ng'agamba gw'oli malaaya oyagala gundi nemugamba wali onkutteko naye. Minani asabye mukazi we akula ebirowoozo ave ku mikwano egitamugasa n'okuzunza olugambo ku kyalo. Omuntu buli lw'ogenda ng'ofuna ebigambo mu bantu abatalina buvunaanyizibwa ate bali mu mizigo bano badda bava ne ku babbaabwe kati naye byayagala neyadde mu Kafeero abasabye bano basonyiwagane era batabagane obufumbo bwabwe butambule. Ababuuliridde bakomye okumansa ebyama by'amaka gaabwe kubanga abamu be babuulira bongera kubatabula. Alaba abakazi abajja okumuvuma naye ekyo nakyo mbadde njagadde naye tukitereeze ekyabakazi okujja okuvuma munno ne bamwemula bajja kulwana nga bino ebibeerawo mu kyalo ate twesanga tuli mu kkooti. Agambye nti Minani wa ddembe okuwasa abakazi bonna bayagala wabula ateekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe era akomye ne ku bakazi be okulumbagana mukyala mukolo. Simuganye kuwasa abakazi bokolaki bweyagala naye manya omukazi gwewawasa. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.